Webale kuba ng'okyekumidde ku UBC TV kwe tusinzira okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ekikulu eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Nze Annette Nakimbugwe. Obudde bwabadde bwa musana ogwaka nga bwe gukubakubamu awamu n'enkuba eyatonye ebiwugiro mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Era wezaweeredde ssaawa 3 ez'amakya ga leero nga Soroti eweereza enkuba eyawezezza milimitaazi 12 ate yo eyatonye mu bukiikakkono bw'eggwanga mu ggulu yaweereza milimitaazi 6. Ate mu bugwanjuba bw'eggwanga enkuba eyatonye e Masindi yawezezza milimita 1.5 kamu so nga ate e Kabale yawezezza milimitaazi 3.6. Ate ku nnyanja Nalubaale lwafuuyiridde. Olwaleero ku bifaananyi bya ssemugenzi ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga ng'omukuubo gw'enkuba gusimbye masekkati aga Ssemazinga Africa nga kino kireetebwawo obukwatagane bw'empewo okuva mu bukiikakkono obwa Ssemazinga Africa awamu n'ezo empeweevu ezikunta okuva ku Sseguyanja India nga zidda mu bitundu byaffe. Era bwe tunula ku bifaananyi ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya biraga nti ekyo ekitundu ekiri mu bukiikaddyo obw'eggwanga lyaffe obudde bwabadde bwa kiddedde awamu n'omusana ogwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisigadde. Mu biseera eby'olweggulo embeera y'obudde yeeyongedde okukyuka era ekiddedde ne kyeyongera awamu n'enkuba mu etonnya ebiwugiro mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Olwo mu biseera nga bino eby'enkuba eri ggwe ali mu bitundu eby'ensozi nga e Kabale naddala okusingira ddala ku lusozi Elgon kisaanye ora osaanidde weegendereze olwokuba wabeerawo okusiggulukuka okw'ettaka ekiyinza okukubeerako obulabe ku bulamu bwo awamu n'abo abantu b'okuuma. Embeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga okusingira ddala ebyo ebitundu ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga, ebyo ebitundu ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga amasekkati awamu n'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale bye tusuubirwa okubeeramu enkuba ennyingi ddala. Mu biseera eby'olweggulo era enkuba esuubirwa okweyongera okutonya n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku Celsius 25 e Kabale, 29 mu bugwanjuba bw'eggwanga so nga ate mu bukiikakkono bw'eggwanga yo temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 28 era ne nnamutikkwa w'enkuba. Mu buvanjuba bw'eggwanga ate yo temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 28. Olw'ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 27 nga mwotwalidde ekibuga kyattu Kampala. Ng'onootambulako okweyongera mu bibuga ebimu eby'oku Ssemazinga Africa okusingira ddala Addis Ababa ne Casablanca enkuba esuubirwa okutonya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ate yo mu Addis Ababa temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 2. Nairobi, Lagos awamu ne Cairo wasuubirwayo olufuuyirize ate yo mu Johannesburg omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu. Okweyongera mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja naddala nga New York omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku Celsius 21 ate yo London, Rome, Dubai ne Tokyo obudde busuubirwa okuba obw'ekiddedde yo mu Dubai temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 36. Weebale kubeera naffe era ng'oyagala okumanya ebisingako wano tutuukirire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe weeraba.